Abeeno kansubire mbaddeyo bulungi. Emboozi ezimu teziseebengerera, zisigala zitambulira mu birowoozo byaffe ng'obwama. Olwaleero emboozi eno gy'onootera okuwulira si ya fiction, mu ngeri emu oba endala yabaawo era nga nannyini yazze atambula naye okumala ebbanga. Mbaaniriza mu Whispers from Time oba obwama bw'ebiseera ebyayita. Era nno story guno mulundi gwakubiri nga njiddamu njegezeemu omulundi ogwasooka nakaaba nnyo nengikomya makkati nensalawo ngyesonyiwe. Kati olwaleero kanjiddemu njegezeemu beddamu nenkaabya mujja kugiwulirirawo. Ate gwayagala okuwulira eri eyasooka eyannemerera okumalayo. Mukuŋŋaanye abantu wano tuwere 3,000 bwe tunawera 3,000 nja batterako behind the scenes owa stories ezimu wano zeeleeta nenkola nange nezinnemerera nensooka nenzizayo nemmala nenziramu nenzifumba. Ono mwana muwala agamba nti Lady Maria gyebaleko kansubire nti obaddeyo bulungi. Ensonga yange yo ennemeredde ngezezzaako buli kyensobola naye ntuusa ekiseera nenzikiriza nti ennemeredde era ng'omuntu omutuufu obw'okwebuuzaako ndowoozezaamu nga ndaba yandiba ggwe. Mu famire yaffe tuzaalibwa abaana 3, abawala 2 n'omulenzi 1 era nga tugatta maama ne taata. Ekiseera kyatuuka nali ndowooza ndi mu kya 6 awo maama n'anooba n'agenda. Balinga bulijjo bafunamu obutakkaanya ne taata naye leero ate ekyatuukawo kyaka kyali kyamaanyi ekyaviirako maama okugendera ddala obutadda. Twabeerawo ne taata nga talina mukyala yenna gwe yali aleese era bwe namala P7 taata yankwata n'antwala ewa ssenga wange omuto. Ssenga wange yalina abaana be 2 naera natandika okubeera nga naye buli holiday. Ebbanga taata lye yamala nga maama avudde wuwe yalinga nga buli holiday atugaba naye brother wange gye baali bamugaba omusajja oyo yali alina ebbajjiro. Yatuusaako muganda waffe obuvune obwamuviirako okudduka n'agenda natandika okubeera ne maama. Lady Maria we nkugamba nti maama waffe bwe yava ewa taata waffe yafuna omulimu gw'obwa house girl wano e Uganda atandika okukolerera abaana be. Kyonna ekyali kyamunyiizizza oba ekyali kyamunyiiza kyali kikulu okuba nti obulamu bwe yasalawo okulonda okutandika. Baalinga bamusasula emitwalo 10 nga ku mitwalo egyo 10 kwalina okutoolako fees aweerereko brother wange. Maama gye yabeeranga eyo yabanga tatudde kubanga ndowooza yamanya nti okufuna ssente si ekintu ekijja omubeerera ekyangu. Yagezangako nga wansobola n'atunoonyezanga ba sponsors abazungu. Yatufunira ba sponsor ffe abawala naye taata waffe yalinnyangamu omukisa ogwo ekigere ng'agamba maama nti ye abaana babe tebagenda kuweererwa abazungu nga bamulekwa era ebintu by'aba sponsor byabamulekwa bw'ati. Yalemesa maama okutufunira ba sponsor naye brother waffe olw'okuba ye we yagendera ewa maama omukisa gwali gukyaliwo ba sponsor baatandika okumulabirira era bamuweerera okutuuka we yamala senior 4. Lady Maria ssenga wange nga nali mbeera naye yatuuka ekiseera ennyumba n'emulemerera kubanga yali single mother ng'era naye taata w'abaana be talina buyambi bwamuwa bw'ati yasalawo atandika okujja abeere ng'ewa taata yabakkiriziganya era bwakati wasigala nga tubeerawo ne ssenga waffe nasoma S1 S2 S3. Mu S3 tuba tuli awo taata n'aleeta omukyala teyamutwanjulira teyatugamba nti oba yaani talina kyonna kye yatunyega naye yajja na muntu ng'amukuba mu kisenge kye oli muntu mukulu wa buvunaanyizibwa bwe wa buyinza bwe era yeesalirawo by'akola. Omukyala nno mu kujja yajja n'omwana wa myaka ng'ena era yatandika obulamu obubweyo mu kisenge. Nze ne ssenga twasulanga mu garage omukyala oyo nga ye asula mu kisenge ne taata ate nga sisita wange omuto n'abaana ba ssenga baali basula mu kisenge kiri ekiddako. Taata yalinga ebiseera ebisinga baba bagenze okukola tufumba emmere ne tumuterekera bw'akomawo n'alya. Ekiseera kyatuuka nga takyalya ng'oli omukyala afumbira mu kisenge kyeyo ne balya ye n'omwana we era n'aterekeranga ne taata emmere. Twatuuka kiseera natwala taata takyajja eno kubuuza mmere ne tumanya nti entamu bazaawudde basazeewo okubeera nga beefumbira eyo bali bokka. Olunaku lumu tuba tuli awo nga taata ajja agamba ssenga mu kisenge gye twali tusula n'amugamba mbadde nsaba obeeko woolaga gwe n'abaana bo genda otandika obulamu otandika okunoonya bw'onoobeerawo kubanga twagala abaana abasigaddewo abange tulabe engeri gye tugenda obbashepingamu ekigambo kye yakozesa. Munne nasaba taata ne mugamba taata nzikiriza ngende ne ssenga wange ndabe gy'agenda okubeera. Ewapya gy'anaabazze taata yayomba yatabuka n'aŋŋamba bwe ndi mu kutijja ne ssenga gwe n'akalaba mumanyi nnyo mulabidde ku ye lwaki ndeeta olugezigezi saanyega nasirika busirisi. Ssenga wange ono nno ye yali obulamu bwange ye yali omuntu gwe nnyumya naye yali omuntu gwe mmaze naye ebiseera ebisinga era nga gwe ntegeera ate nga ne maama ebiseera ebisinga we yabanga alina akasente kaaweereza akawa ssenga oyo we yabanga alinaku kyatutumira ng'atuma ssenga. Ndowooza ssenga yali alabye embeera nga bwegenda mu maaso kuba alina olunaku lwe yagaba maama n'amugamba munnange wegatte gatta olabe engeri gy'onoowuliziganyangamu n'abaana bo olw'ensonga nze ndabika essaawa yonna ngenda kubaawo wano ngende
era senga we yali agenda mama yali amuweereza ssente angulire essimu yandekera akasimu akaali akatono keera ina akamapeesa kubanga ebintu by'okumugoba okuva waka byali bya bwangu. Munnange senga bwe yava ewaka ennamusa yatuuka ku nnyoge. Omugole yatuuka ekiseera n'abeera ng'afuluma mu kisenge n'afulumako ebweru. Bwe yafulumanga ebweru n'alyoka atulangira. Yajiranga n'agamba mmwe mujja kundaba nze mubadde mutweragirako wano nga munneeragirako ne senga wammwe namugga ng'emmere yange gye nfumba mubuuka mbuuke yonna n'agissaamu gano agalinga ebikopo sigaabadde tayambaza na bwamunda ng'asiba mu peti bannange. Namutunuulira nga simumala ebiseera ebyo nze essomero kwe nali nsomera bali batuyigiriza okubeera bold ng'era batuyigiriza okwogera speak up nga twogera nze nga nina eddoboozi ddala eryogerera ddala ekintu kyonna ekimpisiza oba bulungi oba bubi nakyogerangako. Naye olunaku lumu lwe nsinga okujjukira y'engeri omukyala oyo gye yajja n'anneeyanjuliramu kubanga nze ngera bwe gambye kitange teyakerako ku makya n'aŋŋamba nti ono omukazi wange oba tekinedda. Naye omukyala oyo yajja olunaku lumu n'atuula ku dining we nali ntudde n'aŋŋamba erinnya nno eryo banzikiriza oddyogera era mu vidiyo eyo yasooka gye mbagambye eyankabya amaziga amazibu ennyo gye nasooka okukola recording gye nasooka okukola eyankabya amaziga nalyogera naye leero ndowooza kandireke kubanga ffenna oba oli awo twalina obusunguzi yali awuliriza ate ne yali annyumiza ffenna tweka twalira nyiivu oba nze nali omunyiivu ennyo oba nze nayisibwa obubi simanyi nammwe munannamula we munaawuliriza emboozi eno maaso wa gyeraga. Naye mukyala oyo yajja agamba yajja n'anneeyanjulira n'agamba erinnya lyange nze gundi nga bw'onooyogera amannya go gombi nti nze Luyinza Fiona Maria Assumpta era nga yenze Mama Brittany n'ekyo nakyo n'akikonako sigeega amannya g'abaana benze Brittany ye wange temwerabe temukyerabira ekyo Brittany wange eyo yo muzukulu we Gadumira ono ye omukyala simanyi batugenda mugaba tumutuuze ku kyalo ki kubanga egadumira etagwanayo tevaayo bantu bafaanananga ono omuntu wendi mu banyumizaako nga sinnawa nno nakunyumiza nti emu ku nsonga lwaki singa yayanguwa okuvaawo n'okugyawo abaana be. Twatuuka ekiseera ffe ennyumba yaffe yali yazimbibwa ennyumba eno ngenda bbawa buli kimu mu sitore eno ngenda bbawa buli detailo yenna ng'oggyeko amannya ngenda ggalekayo kuba njagala olunaku lumu mukazi gwe ali mu mboozi eno emboozi eno ekugweko oli omu ku bantu benjagala etuukeko mu mazima singa nina n'obusobozi obukolimira n'alikolimidde naye amale gakuleka wamma tugende mu maaso kuba nzira ne mpulira obusungu nga bunninnyanga luli olwasooka kale agamba ekiseera kyatuuka omukyala enju gye twalimu yali yazimbibwa n'etuuka waggulu naye nga teriimu siringi nga bw'ababa beewerekera ennyamwezi ne taata omukyala abeeranga ali ku muti waggulu ng'akuba enduulu ffenna ne abamuliraanwa ndowooza singa twalina abaliraanwa ne bawulira naffe bennyini twawuliranga senga ndowooza muli mutima n'awuliranga aswala kyokka jjukira neera mu nju mwalingamu abaana abato ate ndowooza ye teyafangayo kubanga owuwe yali muto nnyo nga mu ssaawa eyo tukitwale nti aba yeebase dda. Bannange ennyumba yafuuka ennyumba ng'omukyala talinaamu mutima gugamba nti bano abaana b'omusajja bakuze batandise okuvubuka kubanga ebyo ebiseera nga bwe gambye nali nnyingidde ne S4 kankuddizeeyo kemabega katono wali weggambidde omukyala we yajjira n'anneeyanjulira nti amannya gange nze gundi nga weggambye nti nali mwana ali bold nange nayimya ne mugamba nange agange yenze gundi era ndi muwala wa mwami gundi era ndi mwana akuziddwa omuzadde omu taata wange era omuntu yenna bw'oba ozze gye ndi olina kumbeerera mangu nange nja kukubeerera mangu kubanga naye bwe yali ankomekereza yaŋŋamba nti kati atuusa azze maka muno agenda tutuulamu bwe mba nawo kye ndowooza kyensobola okukolawo nkikole nange mu kumwanukula namudamu ne mugamba omuntu yenna ambeerera mangu nange nja mubeerera mangu bwe yatuuka ewa taata kyatamugamba yamugamba bingi yayogera bingi bannange yamugamba ono mwana omukuziza bubi mumukuziza nga talina mpisa yenna ayogera anziramu nze anansobola tajja kunsobola nze nja musobola ono omwana bw'abeera ng'agenda kuleeta kifuba gyendi nze ajja kungwako ajja kumpulira naye nga taata talina kyayogera. Nze mwana yali omuganzi maaso ga taata wange. Taata wange yanjagala nnyo nga na buli kimu ekyagenda nga maaso wako oba oluusi ne mama niwe yabanga amukubidde nga tewali nva nze nga taata wange abuuza nze oyagala kulya ki kyenaalya oba kyenjagala okulya kyebagule waka buli omu kyalya gye njagala okugenda oba ku this world buli omu gy'ajja okugenda olw'ensonga nali mwana muganzi ekiseera kyatuuka nno nzigula taata wange nga nafuuka kisiikirize gyali kirizagaana nga takyandaba oba wendi oba siriiwo. Munnange baafunira essomero lyali sayidi z'eyo Jinja
naye ebiseera ebisinga twabanga tuwummula nga bw'osaba ssente bakuwa ssente nga teziwera. Kati awamu ebifo ebimu natambulangawo nsobola okufuna transport yantuusa, ate bw'otambula ng'obudde bukyali bwa misana obw'ekiro n'obeera ne transport anaakumala okutambuza oba teweeralikirira nnyo. Bannange nagendanga okutuuka ewaka ng'omukazi antandikirako obwamalaaya bwo, obwenzi obukulikyana ggwe, engeri gye wasima mabeere, kati olabika ova mu basajja, olabika ova mu basajja bava kutwala nnyamwezi. Bannange nengezangako okwennyonnyolako ne ngamba taata nedda bannange. Transport yabadde tammala, ebifo ebimu ntambuddewo, jjaamu abadde na mungi ng'era bw'omanyi jjaamu w'olwo oluguudo lw'ejjinja naddala mu bitundu by'emukono ate ng'abaana bawummula jjaamu yabanga mungi naye nga tewali asobola kumpuliriza. Bannange ninga n'aleeta obuzibu. Olaba bwe nkoma waka ne ndwala typhoid. Nalwala natandika okulwala omusujja nga bw'ensesema bwenzirukana. Nga mpisa mu maaso nga mpisa emabega, nga mpisa mu maaso nga mpisa emabega, naye nga omukazi oyo akanya kulumiriza kintu kimu. Ojja kwogera wa gye wayitira ng'ova ku ssomero komawo waka tuke tukutwale mu ddwaliro. Oteeka okuba olina olubuto. Olina na mbuto zo kati zo ezitaba infection basajja ze bakusiiga, olabika olina olubuto. Ne ndwala okumala wiikisi 2 nze gwolaba nga tebampanga wadde ku mpeke ya Panado naye nga ate neeyongera kuba bubi. Nalwala ne ntuuka ku extent y'okwengera nenkenena nenzigwawo kubanga amazzi aganvangamu teganzirangamu, nenkenena neefuuka kala, neefuuka wa kyenvu. Omupakasi yali akola waka ye yagamba abantu abo n'abagamba bannaye mumanyi ng'omwana oyo ajja bafaako nga mutunula we muti. Daasi wankwata ne bantwala mu ddwaliro, okuntuusa mu ddwaliro omukazi oyo n'abagamba mumugyeko omusulo mukebere olubuto, mumukebere ebinfection biki byonna ne babikebera buli kye basobola nga temulimu kino okujja kubasanga mu typhoid. Bwe basanga mu typhoid nze gwolaba taata wange ne mama wange. Taata w'omwana ono nsaba naye emboozi eno ekutuukeko. Wakiri nja kukoona ku linnya lyo, nja ddyogerako kubanga mwetaaga muwulirire ebiddala ebintu bino okuva ku perspective z'abaana bammwe be muzaala. Ng'oggyeko omukyala wo kikyagambye, otwala obudde okuwuliriza omwana wo kikyakugamba. Erinnya lyo nja ddikoonako. Era erinnya limuwulya muno mweno story lya mwami oyo erya ddala gwe wonna w'onooliwulirira tolowooza nti accident, it is not a slip of a tongue. Kuba njagala musajja gwe emboozi eno weribatuukako otuule owulirize ebintu bye mwakola omwana wammwe. Taata ne mama bansuula mu ddwaliro nze gwolaba ne banzijjanjaba treatment n'eggwayo nga bano abantu abazze kundi bamuleetedde emmere aliddeko efisseewo yampita n'angamba mwana gwe kwako lyako funa ekyokulya. Ne ntuuka n'ekiseera ne mpona n'okuwona nga tewali yali akomyewo. Ne ntuuka ekiseera ntandika okulongoosa eddwaliro nsobole okutereera. Ddala kyo ekiseera kyatuuka ab'eddwaliro ne bangamba naye omanyi tambula ogende, nga tewali muntu yali akomyewo mu ddwaliro wadde okunkebera. Era munne nali sirina walala wakulaga ate wa gye nali manyi. Era nagenda bugenzi mwaga amaka nga nze omukyala olwandaba yatandikira eri. Kati wali olowooza nti nze bwe nkubuza ekikuluma n'ogaana okumbuulira nti nze naateebereza nti ekikuluma nkutwale mu ddwaliro. Nze ezo ssente ez'okwonoona amuzijjanjaba bye sitegeera sizirina naye nga mazima matuufu. Sijjukira nti waliwo n'olunaku lwe yambuzaako nti oba tekino teruliye. Bwe ntyo n'esitula ne neegendera mu garaje anti mwe twali tubeerera baatulangira nga ntusula mu garaje nga mmotoka. Ne neebaka era navangayo mpola ne zijja ne nkola emirimu. Bwe ntyo obulamu bwatandika okubeera nga bwakasirise ate era nga bwa mpola mpola. Kuba nagezaako nga bwe nsobola omukyalo oyo okumwewala. Buli mbeera yonna gy'owulira nti esoboka nagigezaako omukyalo oyo nsobola omwewala. Munange mbandeewo ng'ebibuzo byaffe bikomyewo. Ebibuzo bye bidda ng'omukyala agamba ye gw'ogenda kweyongerayo lwaki togenda ku vocation, ogenda ku vocation komaawo kituweereddeko kimala. Taata kyava amugamba atulinde results ze kye zinaaleeta kyajja okgenda nakyo. Nali amasomo gonna saagakoze bulungi ebibuzo bye byadda naye nalinako at least ana ge nali neekakasa era gugo nali nja gatuulamu ngakole bulungi. Nabasaba nti nzeeyo okusomera gye mbadde nsobera era tebaali babi ne banzizaayo naye mba nakasomako taamu emu. Covid najja. Eno story teriimu kubuuka timeline, teriimu kukyusakyusa ng'oggyeko okuba nti ebyalo nnyinza obutabikoonako naye gwe wawulira erinnya nga lisimattusi ng'era we mbagambye amanya lyerye kubanga nze simanyi oba nze ndi just emotional naye nze obusungu bwe nnina bungi nnyo. Munnange ekiseera kyatuuka senga nandeetera akasimu ka Fero. Ebiseera bya MTN we yalangira Fero. Era akasimu ako nakakozesanga okubirako maama nga njogera ne maama ne muto wange naye ng'ayogererako ne maama. Omukyala ono kye sinnaba kugamba nti yali yayagala nnyo muto wange. Simanyi ba yali amwagala bya laavu nti amwagala ng'omwana oba yamwagalanga kumufunako oba kufuna information ku kye kigenda mu maaso mu bulamu bwaffe. Kubanga gwe yabuuzanga bino ebigenda mu maaso kale ku maama waffe ku nze era olw'okuba nali nina essimu eyo omwana oyo yagenda n'amugamba nti nalina essimu. Bannange nga bampita nga batandika kunkaza gwa ssimu
bannange bankaza ogwo essimu bankuba emiggo nze bankuba emiggo naye nga nsirikidde essimu kubanga ebiseera bye maama yali atambudde luli gye yali akola nalinga mmanyiyo nga ennaku weba ennumi esobola okugendayo ne mubuuzaako naye kati olw'essaawa eno yali ali mu nsi z'ebweru nga sirina we nsobola kujja maama wange wadde okutuula naye tunyumye nali ngenda kukola nti okuggyako okuguma n'ensiba omutima ne nnemera essimu. Bannange omukyala yatinkula ebintu byange paka bwe yagenda n'agwa ku teddy bear gye nali nina naye nagisala bwe nti wano omubirizi ne ngiteekamu essimu yo nga mwebeera era bwe yagigwako bw'ati n'alyoka agamba bwe ndimu omutima omutemu olaba nsala bbeeya nsobole okukweka essimu ndabika nja kutta abantu. Bannange nga bakubanza emiggo nze bondabira wano saataba Katonda naye nnakoowa ekintu ekiyitibwa omulokole kubanga omukyala oyo yali yeerimbika nnyo mu ddiini. Omukyala oyo yali yeeyita mulokole asembayo ataasooka. Omukyala oyo yagendanga ne ku nsozi eyo simanyanga n'asiiba. Omukyala oyo nga bw'aba yatandise okusaba n'okubulya ekigambo kya Katonda ogamba ye mutuukirivu akyasinze nenze mu bulamu bwange mukazi gwe kikolimo era gwe kizibu ekikyasinze okumbeerera mu bulamu bwange. Obulamu bwange wabukosa, obulamu bwange wabuleetamu obulumi, obulamu bwange wabuyisa bubi mukazi gwe. Omukyala ono yalinga atunda sumbuusa, chapati, paani ne chaayi mu paaka naye ng'ebintu ebyo tubikolera waka. Twakolanga ebintu ebyo ne tuketsa ne babindekako bw'omu nga nina okkuba eŋŋaano katoni 5. Twalinanga embizi ewaka nga nina okugenda mu biyimba by'embizi nnongooseeyo nga tulina enkoko awaka nina okugenda okulongoosa mu nkoko nkomewo nkole sumbuusa nkomewo nze kennyini omuntu omu nkole paani era emirimu egyo gyonna nagikolanga bulungi. Weewaatangawo olunaku ne wabaawo ekinsobyeko kati ng'olunaku lumu oba eŋŋaano nagikuba n'etajja bulungi omukazi oyo yajja n'ankuba entamu mu mutwe n'alyoka ngamba bwe sirina magezi bwe ndi musiru bwe ndi ekiwutta nze siritegeera nze ngenda kwasaamirira nze ngenda kuzunga n'ensi. Bannange omukyala oyo nina ekiseera kye siyerabira alina lwe yasibako amazzi nga sigamba nti no gagenze n'agasibako n'atugamba tugende nga ku tapu tukima amazzi tugende nga ku luzzi tukima amazzi ate nga waaliwo engeri nga y'akasozi kasozi k'emutunda oba okamanyi bulungi waalingawo engeri y'akasozi nga twambuka ne musomba amazzi n'owulira n'ekiwa nga kigenda kukwabika ge twaleetanga nga gayosengoye ge tuleeta gaawe embizi ne zinywa ge tuleeta gaawe omwana g'anaalizaamu omwana n'amunaaza ebbaafu namba ge tuleeta gaayonoola amazzi nga buli ddakiika 2 abaawoza kimuli bisirusiru mwasaamiridde wano mulowooza amazzi ge gagenda okwekima. Bannange naye nga tugenda ne tuleeta amazzi naye era tewali lunaku lwakya kumakya nti amazzi ge tusombye ne woba weebaze ng'obaze nti oleese ebidomola nga 7 oba 8 nti gamaze ewaka tegamalanga. Ekiseera kyatuuka omukyala oyo n'aleetako omukozi ewaka kuba yagiranga n'amugamba bino ebyana bya William byasaamirira tebirina amagezi tebirina mulimu gwe bisobola kukola naye nga amazima twakolanga. Omukazi oyo yajja ewaka yajjawo n'omwana we twagezangako bulimu okukola emirimu gye mu budde olw'ensonga essaawa ze wamalirangako emirimu gy'olina okukola nga kuwulira oba ozimaze mwenda gwa kiro nga essaawa bujja okuliira oba ogimaze mmeka gwe essaawa yonna wamaliranga emirimu gyo nga ojja okuliira. Kati twakolanga nga bw'osobola bukubirira olabe ng'okola emirimu gyo gigwe ng'obudde bukyali naye kyamalanga tekyamalanga ku sayidi ye. Kati nkunyumiza omuwala ono ekyamutwala olunaku lwali lumu twali tugenda kukima mazzi omuwala engeri gye yalina omwana tetwamulekanga waka twagendanga naye neko olwo yagamba ekiro ky'enkuba kikutte omwana ono kasigaleko wano ewaka ngende noono tuleete amazzi. Twalina eggaali nga tulinako okusindika amazzi kati ogateko n'omwana ate n'obudomola bwe twalina okuleeterako. Omukazi bwe yamusaba nti omwana kasigaleko wano ewaka yamukkiriza n'amugamba kale kasigalewo. Munnange enkuba bwe yajja ekiro kyali ky'amaanyi kyakwata waggulu obudde ne buziba enfufu nga nnyingi nga tolaba wajja olaga ne tweggama enkuba n'etonyera ddala ddala tugenda okulaba obudde nga bugenda kuziba ne tugamba nedda katukole ki katudde ewaka. Twaddira mu nkuba yatukuba bulungi nnyo tugenda otuuka ewaka ng'omukyalo yali mu buliri yeebase talembese wadde ne ku mazzi kale ekyo si kikulu naye nga n'omwana gwe yagambye nti naagenda kusigaza. We twali tubeera waliwo engeri y'akakko nga mu kakko eyo waliyo sseŋŋenge waliyo n'engeri y'akadira. Omwana w'omukozi yali yafulumye ndowooza oba ng'anoonya maama n'agenda omwana w'omukazi n'agwa mu sseŋŋenge eyo sseŋŋenge n'amwezingamu omwana n'akaaba oyo omukyala teyaseetukako wadde ate nga ne bwe wali nga bw'obeera mu nnyumba osobola okuwulira omwana oyo nti akaaba teyaseetukako wadde mu kisenge wadde wonna we yali kusituka agenda laba omwana w'omukazi aliriddawa. Era omuwala oyo bwe yakwata omwana we n'asimbula n'agenda yagamba kansooke ŋŋendeko eka nzeeyo omwana ono ndaba oba nja kudda. Yasitula omwana n'amutwala
bw'atuuka eyo enkeera omukazi n'amukubira n'amugamba oli musiru talina magezi wabbye amasuuka wabbye ebintu byaffe wabbye buli kimu. Omukazi omuwala mu busungu yamuddamu n'amugamba kale nkubulieko omukazi gwo nze seewuunya. Kyova n'abaana embeera nabo bakuyita kisiraani. Mukazi gwo oli kisiraani wajja mu maka ga banne okugonoona. Omwana mpita kisiraani mwana kyoyo ng'alyoka amugamba nti muwala wo omukulu. Nti muwala wo omukulu. Muwala wo omukulu agamba oli kisiraani ekyajja okwonoona amaka gaabwe bannange. Naye nga mazima matuufu nali simuyita nko kisiraani. Simanyi lwaki omuwala oyo yayogera bw'atyo. Oba naye ekigambo kyamusimattuka ng'ayagala kuvuma oli bwe kimusimattuka n'anoonya gw'akyesibirako n'akisiba ku nze. Nze bankuba emiggo. Ate buli yankubanga ngamba mpozzi wagamba ndi kisiraani nga nkafennange. Mukazi oli yankuba emiggo. Mukazi gwe wankuba. Yagiranga n'angamba kankukube nze mba kisiraani gwe oli kikoligo ate ogenda kubeera kikoligo obulamu bwo bwonna mwana gwe. Bannange tuba tuli mu COVID omwo nga sigenda neefuna ssenyiga. Omukazi yayomba yali azaddemu awo mu maka ga kitange ng'azaddemu omwana n'alyoka ngamba kisiraani gwe ogwo olumba olugenda okutta abaana baffe odumalawo nze kyobola saagala abaana bange kusemberera kisiraani gwe kikoligo gwe ogenda kutta abaana bange era bannange kyataayogera nga tekiriiyo. Ebisiraani ebikutambulirako kati oleese olumba eggwazzazunga nalo era bankwata nze gola ne banteeka mu kiyumba ky'enkoko ekyali teriiko na luggi ne bansibira mu kiyumba ky'enkoko. Ssenyiga ebbanga lyonna lyamalanga nnuma. Ne babanga baleeta mmere nga bagenda kumpa mmere yakulya nga bagisindika na luti nga bagyeta ne bateeka mu mulyango omuntu n'asindisa oluti. Ne nagumanga n'endya ate munnange olina okulya obeerewo oba onookola otya. Kyesikugambye Lady Maria embeera gye twabeerangamu eyo okuba nti baali nga batuwa emmere nga omali okola emirimu ofunire ekyokulya kabeere kyayi ate ng'emirimu gyabanga mingi twatuuka essaawa ntuyigwa okubba emmere. Nze nga bwe nkugambye nga weekanga nga emmere ogibbye egyo emize gye tutaayina olw'ensonga twabanga enjala ekuluma n'owulira ng'ekususeeko n'ogamba bwe mba ndabye ku muceere wano kanjoleyo olwo tumpakire mu kamwa bwe ntyo. Nabeerayo mu kiyumba kyange ekyo eky'enkoko naye nga ninayo emirembe bitya wadde. Mpozi nate era okubajjukiza nti Maria Impressions Plus tukola kaadi z'emikolo ez'omulembe kwanjula mbaga graduations corporate parties n'emikolo emirala gyonna nga kaadi zaffe zitandikira ku 3,000 eza Uganda okutuuka ku bbeeyi yonna gwe gy'okoowera. Tusangibwa ku Freedom House Nkrumah Road Suite M663. Newankubadde kyali kya lufuufu nakyo kyennyini ne nalinayo emirembe kuba olw'ensonga nga wegambye kale twabbanga emmere naye oluusi ate nga si buli lunaku nti nno osobola okukola ekintu bwe kityo olw'olumu enjala yabanga ekuyiseemu lwe wakikolanga. Naye omukyala yagamba nga buli lunaku tubba emmere tubba enva muli babbi byanammwe kwegamba nagamba kansooka embeereko eno wenna basi babeeramu oba olya emmere yaabwe tejja kuddamu kubula naye ate era emmere teyagananga kubula era yasigala emmere ebula. Yagiranga n'atulangira muli bisirumu kati mubbye sukaali mumulidde mumazeewo kitammwe takyakola jjukira COVID. Essente zigenda kuva nga we zigenda okugula ebintu. Bannange bwe nabeera eno mu kiyumba nagamba kambeera eno bagire nga battunkira eyo mu nju yaabwe. Omukyalo oyo Mama Divine yalinanga omuze bannange nga alina empisa n'obuntu bulamu mu maaso ga taata waffe ng'alaga ekisa eri buli mugenyi eyajjanga awaka nga buli muntu ajja bannange amujjulira n'amuwa n'alya n'anywa nga buli muntu avaawo agenda akungiriza agamba bannange omukyalo oyo muntu mulamu mwatisa mukakamu bannange ayagala abantu ayagala naye nga ffe abakola emirimu okutuuka okulaba nti ebintu byonna bisobola okubeerawo ewaka bw'oba tomaze kukola by'olina kukola togikombako emmere ate n'oluusi oba gikuwadde naye nga bakuwadde akamere akasige ku sowaani okulya nti ogenda kulya obeerewo bubeezi naye so si okulya nti oli okkute. Kyenjogerako nkimanyi bulungi kubanga mmanyi kyekitegeeza omuntu okuwa emmere ekumala n'okuwa emmere nti olina kulya obeerewo bubeezi. Omwana w'otuuka ekiseera n'ofuuka ng'embwa ng'ofaanana ng'embwa. Ye naakunyumirizaako olunaku lwe yansimba mu maaso ga taata wange nga ndi butte nga bwe nazaalibwa. Kansooke nkunyumize luno. Lwali lumu nga ngamba itawo genda olime kuba twalinangako n'okulima. Genda olima awo ate kenkusanga ng'otemyeko ebijanjaalo ng'oggyeko wadde ekikola kimu ojja kumbendegera ojja kungwako nga nfuluma nga nkwata nkumbi nga ngenda ntandika kulima. Mba ndi mu kulima eyo ngenda okulya ng'ayita mmwe byanammwe bwaba waliwo ekimu ekiri awo kitawo kinjoleze ennywanto y'omwana wange.
Kakati nga ntunula nga nnoonya sister wange nga simulaba nga nnoonya omwana we gwazaala naye nga simulaba nga sina gwe ndabawo ne ngamba ate kakati wanaafuluma nga ataabuuza nayise nga gw'oliawo owulira kubanga yali amanyi nti we nali mpulira n'ogaana okuvaayo. Ebyo ebiseera awo nali maze nga wiiki nnamba nga emmere obumere bwebwo bwe batuwa bwebwo ng'enjala ekuluma buli ddakiika ate ng'emirimu olina ogikola mu budde. Bw'atuyita nze navaayo n'enzijanjoza ennywanto y'omwana. Munnange bwe najja mu nnywanto nasanga mulimu amata nga lwaki sigaddako nga sigeesala nga ngeewoomya. Mba nakamala okugeewoomya bwe nti nga ne bano abaana abalala bazze. Kyava asinziira mu ddiiro gye yali n'agamba nti ago amata gasigaddemu agalimu akakanywato mugende mugayiwe mu bimere by'embizzi. Nasirika busirisi ngenda okulya ng'ayita muwala we gwe gundi yitawo ogenda oyiwa amata go mu bimere by'embizzi. Omwana kyava mugamba amata nga noonya sigalabawo wano. Yabuukayo mu kisenge eyo yajjira mu ttawulo. Munnange sinze yali boarding nga nayiga omutya nga n'okkankana kyava mbuuza amata ogatadde wano ne mugamba nga yeeyo mu bimere by'embizzi naye ng'amaze amata fukigaali nti nali nga nywedde. Kyava ngamba nsitule onkwata ontwaleyo gy'ogayiye ngalabe. Nalaba guli bukya ne mugamba ekituufu kiri nti nga nywedde. Yambakira n'atandika okunkuba. Yankuba omukazi yankuba. Nkyafa akwata omuggo n'ankuba mu mutwe. Ne mu mutwe omwo buli lunaku mwakuba nga mulimu n'amabwa. Nakanyanga mugamba maama kangalamire onkube ng'asigala nkuba mu mutwe kati kwekwata omuggo. Bwe ngukwata ng'era bw'omanyi abantu abakulu yayitirawo taata gwe gundi yitawo jangu olaba omwana wo ayagala kunkuba agenda kunkuba ono omwana wo nangamba nnyabo ngalamire onkube ne mugamba mama nedda saagala ogalamire kuba sigenda kukuba leka ngalamire nze kangalamire wansi ntereere onkube bulungi kabina mukyala. Ekyavaamu omukyala n'ankwata n'annyigira mu nsonda n'atandika okunkuba buli kyakutta ankubye amasowaani aganjasiriza akankubye obuseppiki ankubye buli kimu kati nkwagala okumwesimattulako nve waali. Mutabani we yali ayitawo naye nno nga muto. Ttawero n'emwesimattulako n'egwa ng'agezaako okumbaka. Allah! Omukazi yayomba n'angamba obwamalaya bwa nnyoko obukuli obwamuyisanga omubiri ebweru nze olowooza nange nninga yenze omubiri gwange teguyita bweru omubiri gwange gulabwako bba wange bannange malaya gwe simanyi olowooza nange ndi malaya nze siri malaya mugende mukola obwamalaya bwa nennyoko awo simanyi mange gwe yali azizza kumuyingizaamu ate. Munange waka wali wakujjawo omugenyi bwansikambula nankwata nanzijaawo yankwata nantwala nansibira mu kisenge. Ekisenge ekyo kyali open nga tekirimu kintu kyonna ng'alinga yagamba nti no yakikiri yalinga kufuuka ringi yange nze naye kuba nga waliwo ekiseera bwe kyatuuka ne tutandika okwekubiranga ddala nja kunyumizaawo awo kati essaawa eno nkyakunyumiza we nabeerera nga nkyali omwana ali vulnerable akkiriza okubonerezebwa omuzadde lwakuba omuzadde nze gwe nakkiriza nga mbonereze ate yabeeranga n'ebigendererwa bye ebirala nga nkwata nga nsibira mu kisenge eyo nasiba olunaku lulamba ndi ku sementi annyogoga engoye zange zonna yaziyuzizayuzizza kubanga n'engoye zaalinga z'amayiyirizo n'obuleega n'empale bye nali nina byali by'amayiyirizo sayina yadde akalega sayina yadde empale ng'omanyi olusosolo bwe lunnyogoga empewo yampitamu nga ndi ku sementi awo naye nga sina kyakukola mba ndi awo ng'atuma muto wange wabula y'omwana oba baali bamuwunika oba baali bamukola ki kyonna kye kyali mukama yamanyi ng'amugamba genda ogambe muganda waba alina gy'asobola okulaga afuluma atambula agende essaawa zino obudde nno buyise ddala olwagenze dda bwakiro bw'atena gy'asobola kulaga ayeeyambula engoye asigale butte nga bwe yazaalibwa ayitewo wano. Muto wange yajja n'angamba ggwe nnyabo bagambye bw'oba olina gy'osobola okulaga genda oba tolina gy'osobola kulaga yitawo ng'oli butte nga bwe wazaalibwa oyitewo ojje mama gy'akuyita. Kyenava nfukamira ne ngamba muto wange bagambye batya nti towulidde nze nga njogera naawe ndi nkuli wano kumpi nga lwaki oba towulidde olina okuba ng'owulidde kyeggambye agambye oba oyagala jangu bw'oba olina gy'osobola okulaga genda oba tolina gy'osobola kulaga yitawo ng'oli bwerere nga bwe wazaalibwa. Natulika ne nkaaba amazzi gaago mu maaso kubanga mu ddiiro mwe yali nali mmanyi taata wange mwali teebereza ebiseera ebyo omwana omuwala mu S5 gy'emyaka nga 17 egy'obukulu nezingira mu nsonda mba ndi awo ngenda okulya nga mpita gwene ey'abawala bwe yagikubawo nga bwe yatondebwa mu butonde bwayo mu bunene bwayo yitawo wano nensigala nga nsirise yagenda bulya nga tekimumalidde najja nansikambula jjukira ndi bwereere nga bwe nazaalibwa nankululakulula twagenda twesika nga bwe ngezaako okuwalira wansika nangamba yitawo yimirira mu maaso ga kitaawo nenyimirira ne neefunyamu bwe nti nankwata nansimba nangamba yimirira kyapa agamba taata William
muwala wo omulabye ndaba nange wanyambudde maaso ga mutabani wange kati nawe kitawo kakulabe. Taata kyava atunula eri mabbali omukazi n'awandula n'agamba pu genda gw'olimanya ekiriddako gw'omanya ekirikubeerako tambula ugende. Taata kyava asituka n'afuluma n'atambula n'agenda. Taata bw'afuluma omukazi oyo n'ambikkulira akabina ke n'ankunamira n'akakubako bw'ati n'agamba kano akabina wakange okalaba najja wano sigenda vva wate sigenda kuddayo wendi ngenda kubeererawo ddala wano lubeerera paka. Bannange covid twamutambuza mu bulumi bw'ekitalo nze bankuba emiggo nze oyo omukazi yankuba. Bannange mukazi gwe wankuba. Yankubanga mu mutwe nga bangamba guno omutwe tegulibeeramu wadde akategeera ne bw'olikola otya ogenda kubeera musiru gulibeera tegusobola yadde okulowooza. Ne ntuuka ekiseera nga bw'okwata mu mutwe mulimu ebigulumbo ng'okwata mu mutwe bw'oti n'ogagambulamu bino ebikakampa nga omuntu ayina ebbwa n'otuuka ekiseera omutwe ne gujjamu n'amasira nze gw'olaba. Olunaku lumu nina nawulira ng'agamba omupakasi gwe twalina ewaka n'amugamba omwana oyo omukozi bwe kisoboka ave wano ewaka naye simanyi lwaki tasobola kugenda. Olw'ensonga ekyaliwo kyali nti nze naye sina gwe mmanyi nawe waakulaga amazima senga nali nina okugenda n'aligenze. Naffe taata teyatukkirizanga kutambula, maama teyatukwatako n'atulagako wadde nti wano we Bukojja era nze sina we mmanyi nti wano wewa nti oba wano bwe ngendayo nsobola okuyampa oba bwe ngenda egindi nali sirinanga we mmanyi we waka n'alivuddewo ndagewa. Ekyo yakyogera nakyewulira n'amatu gange sigamba oba muntu yanyumiza nedda namuwulira ng'akyogera. Nze natuuka ekiseera nga taata ankuba maama ankuba. Maama akuba emisana wakuno n'aloopa ewa taata ne taata naye n'akuba. Nga bwambuuza naye gwe oliddamu ddi amagezi? Olifuna ddi amagezi agategeera? Olifuna ddi akategeera? Tolinaamu wadde amagezi totegeera kisiraani ggwe bannange. Taata yagiranga n'aŋŋamba naye ggwe amabeere galimala kukona mu kiwato olyoka otegeere. Ng'omukyalo yamuddamu n'amugamba muleke abasajja bajja kumala kumutwala Nnyamwezi alyoka ategeere. Omukazi yampemulanga mu maaso ga taata wange. Natuuka ekiseera nga ndi awo nze ninga oba mawube. Natuuka ekiseera nga n'okutegeera sitegeera. Natuuka ekiseera nga nawunga nze nga abantu bakambe ndeeta jjambiya. Natuuka ekiseera nga ndi awo bubeezi ng'omuntu nti bw'oli olunaku luziba ne lukya n'osurvivinga. N'ebisiraanimu eby'abakazi abakola bana bannammwe ebintu ebifaanana bwe biti. Mwe mulowooza muzadde biti. Gw'olowooza by'ogenda bikola and you go away with them. Gw'olowooza ozadde biti maagundi. Gw'olowooza wazaala biti nawe wazaala abaana. Mukyala nkusabira essaala buli kye watuusa ku mwana wa banno nawe bakituuse ku baana bo oba abazzukulu bo ate ng'okyali mulamu obirabeko obikwaseko n'emikono ebiri. Ffe twatuuka ekiseera ne batandika okubeera ng'omukazi wenjogera gy'ayogerera maama waffe mu mazima nga nange entula ndabika nduuza ne nzikiriza n'okukkiriza nti kituufu kye bagamba. Maama waffe yaloga taata waffe yamusiraanya era yamufuula yamuleka ali ku zero yamubba buli kyabugaga kye kye yalina naye ng'ate banange okwegamba mu bukulu eno wenzaawo ne ntuula wabbali ne neebuuza n'omuntu eyabba n'agenda n'abba ssente zonna n'agenda natandika kukola ba housemaid nga n'essaawa eno maama wange ali mwemu ku nsi z'Abarabu alina gy'akola obwakadaama. Nze nsigala nga neewuunya ensi. Omukazi oyo n'atuvumanga n'atugamba nnyaffe obulogo bwe bwaviirako kitaffe okubeera mu mbeera gye yamusanga nga n'ebitogi byayulika nga talina yadde olugoye ku mubiri ndoza yabulako tugamba nti yamusanga n'envunza zaamulya. Ebyembi bisekebwa. Mbu wamma bannyabo ne basebo njagala buli muntu opoozinge onziremu ekibuuzo kino. Mbu bw'obeera ng'oli lubuto omuntu n'abeera nga omuyita nnyo buli kaseera n'obeera ng'oyita Maria 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 olubuto oluvaamu. Mbwe ewammwe embuto zivaamu ne ziviiramu ddala. Kuba nze sikirabanga nako sikiwulirangako naye musooke mumbuulire embuto zivaamu. Bw'okoowoola ennyo omuntu embuto zivaamu. Tudde ku mboozi. Omukyala oyo yakeera ku makya n'aŋŋamba olunaku lumu nti gwe wansitira abaana bo tamanyi na muwendo. Tamanyi mbuto zange mmeka ezaavangamu nga nkowoola ggwe. Yaŋŋamba mwana ggwe Maria wansitira abaana bange. Wansitira abaana bange. Olunaku lumu mwali ne ssengaawo nga muli eyo mu nnyumba nga muwuliriza endobeso n'enkuyita n'enkufiirako n'enkukoowoola oyitewo mperezi kye nali njagala n'ogaana obuto wange ne luvaamu. Era nagenda ne ntula ku baketi ebitabo by'omusaayi ne bivaayo ne bigwa. Taata wammwe bwe yakomawo n'alaba abaana be nga baali balongo n'abakwata n'abayiwa mu ttooyi.
Nangamba ate okumanya nga mwakimanya wamanya kiki mukoze ngenda okuwulira nga abaana bange bagudde mu baketi nga mpulira mu bwatuka ne ssenga omufenseko naye nga mazima matuufu sijjukirako nti omukyalo yalina olunaku lwe yampita ne simuyitaba sirujjukira nti teruli sirujjukira nti lwaliyo kati ate ekintu ekirala ekinneewuunyisa kwe kuba nti emboozi eyo aginyumya mitendera nze bw'aba akingamba bw'atyo naye ate omukyalo yaliwo omupakasi eyatuyambako ku mirimu yamunyumiza ye bw'ati yamugamba nze kyenakola oyo omwana Maria alifa akirojja ngagamba nti abo abaana bange bwe baavaamu nabakwata ne nkwata ekifaananyi ky'oyo omwana ne mbassaako n'ensima ne mbazika emabega wa ttooyi oyo yali omu kuba yakinyumizaako abantu ba mirundi ng'esatu omulala n'amugamba nti ye bwe yakwata abaana be yabakwata n'abatwala ewa jjajja waabwe maama we amuzaala nagamba maama n'akwata abaana n'abatwala mu kisenge eyo simanyi kye yakola era bwe yamala n'anziriza abaana bange ne mbakwata ne mbasula mu ttooyi omwo era kati simanyi ekituufu kye ki ku byonna ate bannange omukyalo we bwe yabeeranga embuto ng'agezaako kibikkiramu muli nti agezeeko okulaga nti embuto ze ziba tezinjagala naye ne bwe yabanga talina mbuto ng'era tanjagala nga nteekako obukyayi kati ate ekirala omukyalo oyo yalinga ng'abantu abawarabu bw'akutuma n'agamba njoleze ebintu wamalanga agamba simula ennyumba wamalanga agamba njoleze ennywanto y'omwana wamala agamba fumba obuugi wamala simula ennyumba ebiyumba by'embizi katukola olunaku era waaliwo abagenyi nga ankwasaganyizza n'emirimu gya mirundi ng'etaano omulundi gumu Mune mba nkyafumba obuugi kyabugumya obuugi nangamba ate ngende nongose mu kyumba ky'embizzi kati obuugi ne mbulikako ne ngenda mu kyumba ky'embizzi mba mu kyumba ky'embizzi ngenda okudda ng'obuugi bwokyezza nnyo ne nkwata obuugi mbuteeke mu nnywanto mbutuuze mu mazzi aganyogoga bulijjo nga bwe tutera okukola kati mba nakabutuuza bwe nti mu mazzi aganyogoga mu kikopo najja n'anywako banaye nga bwotya hala omukazi yawujja akatamu sijja kulimba nti singa kaali kantuseko tekaali ntemye kubanga katema switch nakamuwe nti wansi ne katema switch kalindeseeko olubale nalyoka agamba temulina magezi temulifuna magezi byanammwe mbasabira mufune ku mwoyo w'amagezi nze Kyobola Lady Maria nze saagala muntu mulokole mbawalana n'omutima gwange gwonna n'agamba abaana bange mbasabira baawukane ku byana mmwe bagenda kuba banjawulo bagenda kuba bagezi nnyo okubasinga byana mmwe ebisirusiru ebitategeera abanange nange nkusabira n'ababa buli kye wasabira nga abaana ba mukazi munno nabo kibatuukeko nze omukyalo oyo alina olunaku lumu lwe yaŋŋambako bino ebintu mbikunyumiza tebiri mu ngeri yabyo ntuufu olw'ensonga tenzijukira ekijja mu mutwe kyenkunyumiza alina olunaku lumu yaŋŋamba ne bw'olikola otya ggwe ne bw'oliba ofa otya toliva wano kugenda kufumbirwa ogenda kubeera wano ewange omulimu ogugwo nze ogwange gwakuzaala ogugwo gwakwoza nnappi z'abaana bange nakubalabirira okutuusa mpozzi bwe ndiba njagadde naye bwe ndiba saagadde tolina gy'olaga tolina musajja agenda kera ku makya kwana wadde okuwasa ggwe kaakati ku luli lumbadde nkunyumiza olw'akasepiki bwe luggwa nasirika busirisi ne ngenda ne ndeeta ekisiimuula ntandika okusiimuula nze simanyi oba kiri ku nze nzekka oba buli muntu bwe mba nina ekinyiga mu mutima mba njagambeko kyenkola ekimbuzaabuza kati nali nnyimba kayimba nga bwe nsiimuula n'aŋŋamba toddamu kubiyimbayo wano ebyo ebiyimba byo sirikirawo awo kati ate nange laba bwe ndeko kayimba era okuddamu concentrate nga ne ntandika okukawuuna omukazi yajja n'akuba ebikonde n'addamu n'aŋŋamba kisiraani gwe ego omutwe tegulibeera mu magezi oba weetisse mutwe oba olina meloni yankubagayi n'atuka ekiranduuza nga wuli obusungu bumuluma tebumumalira n'atandika okuyuzaayuza engoye zange nalina engoye zakweyiyiriza nga n'obulega bwe nina nawo wakuyeeyiya n'abusikasika n'abuyuzaayuza nze gola nina n'enkovu wansi w'ebbeere naye nga yayuza kaleega ne kansala wansi w'ebbeere n'alyoka ngamba sina magezi sitegeera ekyo kyo nali nakimanyiira ntuuka ekiseera ne mpulira nga nange ntendewaliddwa ng'aganya okulekeraawo okunkuba nengamba kati tugenda kwekuba ndoza bwe yalaba mukuttemukko n'amaanyi tabankwata n'anteeka mu magulu ge n'ansibiramu n'atandika okuntuga n'antuga paka bwe natuuka ekiseera nga mpulira omukka gugenze nga gunzigwamu nga n'okussa si kyassa naye omukka nga gunzigwamu nze kankubulire bino byonna byabeerangawo waka temulimu mboozi yonna bwe ggambira nti no taata wange yali akola safari taata yali ng'akolera waka we yalina oburedio we yakanikakanikanga ng'akolera waka ng'abeerawo ewaka nga naye asirikira gy'asirikidde n'abeeranga bino ebigenda mu maaso byonna taata alina kyawulira naye ku olwo neevaamu n'ensika omukka ne mpita taata ne mugamba taata jangu ontaase taata bwe yajja yayimirira buyimirizi mu mulyango n'atutunuulira nagenda okulaba talina kyakozeewo ne ngezaako ne neerwanako ne mwesimatulako bwe mwesimatulako n'aseera si yalina olubuto n'agwa
Nga asinze gwe bagamba edda nti ndeeta eddagala nzajjamu embuto z'omukazi era n'olwo bwe luvaamu nfudde. Kyokka nga agudde naye ng'ate akyalwana kunkwata annemeddeko ate ayagala kunneesikambula yeesika annemeddeko ankutta ayagala kunnyweza. Kyenava mukuwa oluyi n'atagala n'agwanga muli. Taata yali ayimiridde mulyango nga yeefudde talina kyalaba kigenda mu maaso. Olwo ndowooza lwamanya nti waliwo ekigenda mu maaso kuba nali mukubidde omukazi. Amazima nali ntuuse ekiseera nga akategeera ko si kyakalina nga kanvuddemu nga nina okwelwanako nange nsobole okuwonawo. N'agamba ggwe fuluma vva wano genda. Nziruka. Nayambuka ku lusozi waggulu eyo ne ngamba kangende ntandika obulamu. Nze gwe batayagala waka. Nze wuyo taata kati gwe yeegaana. Nze nazaalibwa nga ndi muddugavu. Nze ayawukana ku baana abalala. Oba oliawo Mukama alinsula ku maama. Ne ntuuka wali mama wange maama oba oliawo alintwala ku kika ekirala. Anti munnange bagamba nze ng'ejji banzaala nga ndi muddugavu taata si yanzaala. Kwegamba ebyo byonna nali mbiyiseemu. Mbaddeyo ngambako omukyala gwe nsanga nga ndi eyo. Nasirikiddeeyo nagamba gwe tatawo bwedda akunoonya nze gwalaba mukudduka engeri gye baali bandizizaako engoye nasikasuke yali ku buli gye neezingamu n'akapale kange akayulise nga ka kitundu kankutte namweba olwo olulayini olwo olw'omugundi eyo ebyo ebikopo ebibeera emabega bwe ntyo bwe nafuluma kati bwe natuuka eyo omukyala bwe yansanga nagamba gwe tatawo bwedda yeraliikiridde olunaku lwonna ng'akuluma ne mugamba nnoonyeza ki anneesonyiwa ndeke nze ngende ntandike n'ensi ensi buli muntu abaako wagitandike nange buno obudde bwe ngenda otandikira nengera w'omanyi kati saawa eyo n'okusinzira embeera bwe yali etambula mu bulamu nga n'okwekalakaasa n'okunyiga n'okuyimba byonna bibeerawo naye kati oveewo yatoolagewa. Omukyala ogwo nali ngamba yangambadde ewaka todduka buddusi nga togenzeeko waka tuukako ewaka olabe bwe ntyo nadda ewaka mukudde ewaka nasangawo taata yekka ng'omukyala taliiwo. Taata nansanyukira nambuuza gw'obedda nkunoonya oliriddawa ne mugamba naye taata nambuuza wafune ku kyokulya genda onawo male okunaaba otuule oli n'ebyabaddewo teyabyogerako oba taata baali bamukola ki byonna ebyaliwo teyabyogerako nga mpa kyakulya nga ntuulanga mugamba naye taata lwaki nasooka nenjagala njogeremu naye lwaki tobaako gy'ontwala nze wano nga wannemeredde nambuuza nkutwale wane mugamba oba mu bamaama oba mu bamaama abato oba bakojja bange oba basenga oba abantu bonna abafamire oba bataata abato nagamba bakojja abo nze sibamanyi era nze nako balaba nga tuli mu kwanjula ate n'ekirala baalinga bajjawo wano nze nga sibaagala we nayanjula maamawo nze nako mu balaba nga kuliko gundi ng'ayeeyogeza nnyo gundi nga mutamiivu nnyo gundi nga kwegamba buli omu ng'alina kyamwendako ne mugamba kale naye ate abasaidiyo yangamba sina gye ngenda kukugaba ne mugamba taata kale okuba bwe gutyo mpaayo emyezi 5 sasulirayo akayumba emyezi 5 ngende noonye emirimu nja tandika okukola nja kwesasulira akayumba taata wange nno yali ng'omuntu asooka okulowooza ku kintu yali kwolwo afumbye na macaroni yali yafumbye kyava akwata foko n'agisa musawo n'agamba kale kankirowoozeeko mba ntandika okulaba nti omuntu n'akonkola n'ayagala asituka agenda aggulewo ne mugamba nedda taata kangende nzigulewo ngenda okuggulawo amaaso nagakuba ku ye mukyala taata yatandikirawo kuyamba kisaani gwe nagamba eddava wane wange nviire ogendewo kyakola kiwano kyagala kyansindise ngudde eri bagenze kati ebiseera ebisinga twalina nga dining ewaka nga emmere ng'eyo tugijja mu kingu nereetebwa ku dining bwe wabeera watanali bayagala okuliba waliwo omugenyi tugiseneba ku dining omuntu okugirya kati okwewala kale okubeeramu abantu bagendagenda mu kiyungu yabikwata n'abisika byonna n'abisubasika manyi bino eby'omu sinema bino abantu abakwata ezo engoye za dining ne bayiwa dining namba ey'emmere kyeyakola nagenda okulaba nga omukazi agenda kuntuusaako oba oliawo obulaba obulala era bwe nafuluma nakwata bunigina bwange nenziruka emisinde nenzirayo mu lusozi gye nali nasiibye. Mwebale kwekumira wano ku channel yammwe Enganzi at Impressions Plus. Subscribinga, likinga, commentinga, ate romalo sharinge. Goal yakuba nga tuwerera ddala abantu 3,000 kubanga olw'amanyi gammwe essaawa eno we are 2,400 nezigwamu strong. Mbaagala nnyo era nsaba Mukama abankuumire. Norecho, downloading a right now app. Essaawa eno nsigadde ndi Lady Maria, your voice, maestro. Mbaagala nnyo mubeere bulungi, bye.